Speaker Anita Amongi. Ngera tugende ku Speaker Anita Amongi. Speaker Anita Amongi ebigambo bye twabiwulidde era tubyeyanza nnyo. Naye bagamba nti mbulira gwoyita naye wattu nkubulira empisa ze. Nga temunnakwata abaana bankyuka kyokka mugamba nti bavuma era bajolonga era batewa abantu bakulu bitiibwa. Madamu Anita Amongi, gwe bwogenda katuuti n'otandika okujolonga omukulu akulira ekibiina ekiramba ekyawangula n'obululu mu 2021 ne mububba bubbi nga nawe okimanyi. N'otandika omulengeza gw'osuubira abamugoberera, gw'osuubira abamuwagira, gw'osuubira amwagala bagenda kukolera ki? Kubanga gwoba osoose kati ngenda basaba ndiwagaliza mukakitewo ttanyoko ebigambo wayogedde abaana bagenda kuddamu nga ebasobola kubanga gwe kennyini walutinkudde n'ogajinya gye gava kati gumire bagenda okugamba ate nga bitwale kubanga gwe walutinkudde. Ekisokera ddala wagambye nti omuntu nga abadde ayimba buyimba takyokusobola kufuuka pulezidenti era abantu bamuwagala bwagazi ba music, omuntu yandikubuuzizza gwe kikwatirako wa era kikulumira luddawa? Lwaki owunyirira kaamulali gw'otalidde oba lwaki okalira kaamulali gw'otalidde? Bojja ku mukolo omunene ng'ogwo n'oyogera ku linnya ly'omuntu oba personality yo kitegeeza akusula mutwe nga nviiri. Omanyi abaganda tugamba nti gambo bbiwa mwengalisanga ku mwenge. Omutamiivu tabagambwa lwaki ebigambo byayogera babitegeeza abalinda kaseera kakunywa ku ntabaaza bakadde alyoka atakomako omugambo. Mwana mulenzi abasula ku mutwe nga nviiri Anita Amongi muyinza okukabuli ne Masalongo Magogo nga muli mukwewujjaka ne mukanabiri kafumba mwanyi kattako kamalanga jjakana kwalo fumbo tya bulijjo kambalebale abalongo baganye tugende Italy batukubisa amasannyalaze tugatta abalongo tubateeke mu wawusigalo nenge ekibali ku mutwe kibaganya okuzaala abalongo abali nakyo Kyagulanyi Ssentamu, Azuero Nyandwe, Azuero Didigi, Azuero buli omu kubanga yafuuka kiroto kyanjawulo. Kati mukyala Anita Amongi ekyakugaana okuzaala abalongo inde nakyo we kubanga oba olowooza ku Kyagulanyi Ssentamu muli ne Magogo mwewubaka nemo kanabiri kafumba mwanyi katako mumalanga jjakana kwalo fumbo tya bulijjo abalongo baga tukoze tutya Kyagulanyi atufukidde katugende Italy amasannyalaze twekange. Deni omulongo abadongo tubateke mwawusigala abazaale kubanga omusajja bafuukidde akayinja mu ngatto kubanga tosobola kwogera kintu kitali ku mutima. Kansoke nkubuuza mukyala Nalongo Sologate, ssente ze wakateeka mu kusuula Kyagulanyi n'okumutta zituuseewa era oli mu mbeera ki? Ssente ze wakateeka mu kusuula Nopu n'okutta Kyagulanyi gwe naawe muli mu mbeera ki n'ensimbi zo? Nga ne information gyefunye olwaleero n'akacyankala n'akabadde ku kitebe g'otaddemu ssente ne orders from you. Ladies and gentlemen, abasirikale abakoze akacyankala naawe si baddiddigi ode badde ya Anita Amongi n'abatulege. Wow. Si ya diddigi kyovula tewabaddewo jja tewabaddewo poliisi tewabaddewo SFC ene badde force ya Nalongo n'abatulege nga yo omuntu mpulidde bulungi. Kati munange ssente zo naye muli mu mbeera ki essaawa zino? Munne Katonda gwe yawadde n'ennuma ezaala kati munnange ojja kuddayo mu kkala y'entuufu ng'ovuddemu eya China Town ojja kuddayo mu kkala y'entuufu. Omwonyiranga ekitafeeri ekiri wakati w'okwengera n'okuvunda n'obutabo bukusame ng'obutako bwa ddole n'ennyinde kulinga obugatto bw'embizzi zino eza China Town. Genderera ng'otinkula entalo ku social media. Wabuuza mbu Kyagulanyi akola mulimu ki? Mbu simanyi muyimbi. Kansoka nkubuuza ekigambo kimu.
Anita Amongi ani yali akumanyi? Who knew you? Katika ambulye gwanga. Goko nyine nga tonavuma Kyagulanyi gwani. From Bukedea. The boy is from Kamocha, the city center. That's the difference. The first difference. You are from Bukedea. Enkoko je zitakula ziza mu maaso. Ngate zilimete kutakula kuziza mabega. From Bukedea, very far from Buganda. The guy is from the city center. Dangala Kamocha. Goza nyirako. 2.5 kilometers from Kampala to Kamocha. Goza nyirako. Go very 100 kilometers. Goza nyirako site boni. Tuvudde wa. Anita Amongi. Obuza Kyagulanyi bino mujakola. Kyagulanyi Muyimbi is a professional artist who is recognized in Uganda, East Africa, and all over the world. If it wasn't that the chance of becoming a speaker, nobody knew you. First and foremost, Kyagulanyi yakola emirimu egisaana okukola omuntu yenna gwe bayita hustler, omuntu akola okutegera kibayita cash management, to manage money, right? Kyagulanyi managed his small money to be where he is. But for you, you are misusing your money. Zofunye muwubi. To create enemies around you. Kubanga toyina bwongo. Wambuzo mulimu gwakola nti Muyimbi professional artist. Amanyikidwa mu local East Africa n'ensi yonna gwe mulimu gwe. Era asasuwa okulaba. Who pays you? Does anybody pay to visit you or to see you? Or if you pay people to come and visit you in your office? Anita Amongi, people pay to watch or to see Robert Kyagulanyi Ssentamu via his profession as an artist. But you, Anita Amongi from Bukedea, who pay money to see you? Or who pays money to see you? Or if you pay people money to come to work with you or to deal in dirty games in the politics? Siwe chili. Ekyo nakyo kitegedde kati. Abatakumanyika mbabuulire. Omukazi ekituufu yali house nga yali mukomba box. Anita Amongi yali mukomba box ng'akomba box. Bwe yakamala kukomba box n'abeerako omusomesa mu ssomero lya Mpuuga de Mapuuga Mpuugamana lye bayita Determined ng'asomesaayo. Mpuuga n'amala yamukola biki kyobula nti kyaliwe nnyo. Era yamufuna ne gravity, subameta gravity sente zibamu eza gratuity, bamuyita gratuity. Ng'azimuwadde okusula ekibiina. Ng'azanye ne kyaliwe gratuity gwe yamuwa enguzi gye yamuwa kusula kibiina. N'amuwa sikati. Yaliko omusomesa mu ssomero lyani lya Mpuuga lye bayita Determined. Anita Amongi yalimu. Anita Amongi yakolako nga Kirina Zero n'akolako ndowooza nga ne Tera Samu mu Centenary Bank mu different branches gye mirimu gye. Kati bw'avaawo najja n'ayingira FDC n'abeeramu omwo nga musiwufu alinganga amakugunyu gasesani Sewagaba nga musiwufu alinga amakugunyu gasesani Sewagaba mumanyi yali musiwufu nga ne musiikasiika n'omuwa amagujja tesobola mumulya nga musiwufu alinga amakugunyu gasesani Sewagaba bw'abeera mu FDC eyo nga talina bigenda mu maaso bw'ate bw'atandika okujja n'agenda n'asomayo kakoosi ku KIU ak'amateeka n'abuulira ebibuuzo lecturer omusajja omu Nigeria yamuwanga notice n'amukolerako ne final ze zimufuula nti yasoma amateeka n'abagamba gavumenti ng'ekyusa nitebagenda mumukwata kubanga yamutuulira amateeka ago waali era empapula zonna si yazituula tatutalina muto gutula bibuuzo. Ekintu kyokka kyalina mu profession is to change from one color to another color. Anita Amongi officially you are a chameleon because you can change color anywhere, somehow, anywhere in this world you can change color at any cost. The only profession you know is to change color from black to pink to maroon. You end up being called the Chinese. Kati ebyo osobola gwe mulimu gwo gwosobola n'ebyo obufuzi tobisobola. Lwaki tobisobola? 1. Boba tomanyi qualities oba
obulombolombo obw'omukulembeze bw'alina okweyisa oba toli mukulembeze. Omukulembeze awuliriza kye kisooka. Omukulembeze abeera ekyokulabirako. Omukulembeze tayawula mu mawanga. Ne guverinoma ogamba to make sure those Baganda don't get number. Tekikulaga nti oli mukulembeze. No. Kikulaga bulazi nti ebizigo byakwokya obwongo era tutegeera. Kitegeera bulungi. Kati yo omukulembeze gwe gwogamba gw'oyagala okuteeka wansi. Njala kubuza ekigambo kimu gwe yeeyita senior politician at this particular moment. Ekibiina ky'obugira akanyama kirina kitebe ki era fund zikibadde kifuna ku myaka 40 zibadde zikiteekawa. Gwe naawe bw'otyo mu bwerufu bwongo ali muddugavu wakoma okutegeera ng'okyali muddugavu. I'm sorry to mention Anita Amongi wasembayo okutegeera ng'oli black kasita afuuka mweru okutegeera ne kufa. Wasembayo okutegeera ng'oli muddugavu kasita afuuka omweru okutegeera ne kugenda. Byebizi byolina. Kyovola okola ebintu ebitali mateeka teri bukyanga parliament ya Uganda ebeerawo. Kabere speaker abasooka bonna omuli Sekandi Rebecca Kadaga tetulabanga speaker yenna aleeta girlfriend we oba wife we n'amuwa ssente kawo n'amutona n'ebitabo ku parliament eyo kubanga that is part of corruption. Waleeta Saalongo Magogo n'omutonole emmotoka mpya kapyata n'omuwa ne ssente enkalu kubanga ali omugula. Wali omugula okimanyi bulungi nnyo. Kati ewo bonna si bukulembeze. Ekituufu kiri ki? Newunya nnyo bannaddiini era nze simanyi nti Katonda asobola okudda mu Uganda. Kizibu nnyo. Simanyi Katonda asobola okudda mu Uganda. Era bw'obanga oli Munnayuganda nkusaba ogenda osabire mu nnyumba yo bulungi nnyo. Bannaddiini sooka obeesonyiwaki. Omukyala n'ayimirira ku stage mu public n'agamba Museveni ye Katonda, Muhoozi ye mwana, abasigadde bannayuganda muli mizimu egironda Museveni. Ng'okimanyi Bibbuliya eyogera bulungi nnyo nti Katonda ffenna gwe tukkiririzaamu yatutwalamu. Kati naddira Saabatemu, Saabatugumbuzi omubbi n'amuteeka mu kifaananyi kya Katonda ne mutavaayo wadde okwogera ekigambo eki nti toddamu okubeera kuliraana kkanisa yonna adde okuyimira tuyita okusaba ewantu wonna. Tekuli munnaddiini yakikoze. Mulizirako ddi? Gashumba najja ku platform ku TV n'avuma Faaza Mulamba n'asingala ng'ajja mu Kereziya okutendereza ayimirira wanyi bw'ovuma munnaddiini obanga avumye Katonda. Wandibadde kale omunenya nti woyina ensonga ey'essimba naye nga tolina nsonga ya ssimbawo. Esima nojja n'ovuma munnaddiini noli era nze mwawula nga siri munnaddiini wookolera ensobi ng'ogerega Katonda oba ogerega Ekereziya wali toddamu kusala byonna mpa general notes. Anita Amongi tageza n'abikako ku church yonna across the country twaliwa Catholic Church twaliwa Protestant Church Anglican Church taddamu okuyimira wantu wonna ogeraageranya otya Museveni ku Katonda n'ogeraageranya diddigi ku Yesu Kristo. Bannayuganda bayita emizimu bukuba gye gironda Museveni. Ekyo si kyekiko. Bannaddiini wonna we muli buno bakanjala bo basindikira. Bwe mutalekera okweriraanya Museveni ajja balaga nti muli bajega nnyo. Nkiddamu. Bannaddiini mwenna mugenda kumalirizanga eddiini eruzinze credibility mu Uganda. Mark my words. Abakatuliki, abaprotestanti, aba-Seventh-day, aba-Orthodoxi n'amadiini amalala. Bwe muteegendereze nnyo under Museveni's dictatorship rule eddiini mu Uganda egenda kuluzinga credibility ne ba-followers. Lwaki? Addidde eddiini agifudde ekintu ekitagasa. Bannaddiini abafudde ekintu ekitagasa abakozesa buli kyayagala. Watuukidde okukola statement ez'Obwakatonda n'azigeraageranya ku bannabyabufuzi bwe mumanyi nti bakyamu ne musirika ne mutamukondeeminga. Kitegeeza olw'okuba nti Museveni yazze oba abadde ng'abawa ebbaasa ne bwe yabadde ku kigo ky'abajulizi
yagambye nti yabawadde obuwumbi bubiri abasiramu bwadde bukadde bibiri kitegeeza nti yayina abakwatira wamanyi nti wano mbeetaaga njabba wasende bakontolere kubanga mbawadde ssente. Lwaki agenda kuddira eddiini azifuula ekita munoonyereze ensi zonna ewabadde badikitata abafaanagana Museveni eddiini zirizinze credibility ne ziruzinga following oba ne ziruzinga followers. Lwaki? Kubanga the moment bannabyabufuzi bakozesa bannaddiini okubalwanira entazo z'ebyobufuzi n'okubakungira obuwagizi nga balwanyisa bannansi abanyigirizibwa babeera bangi era ekivamu ng'eddiini ziruzinga abagoberezi ziruzinga abavujjirizi ne ziruzinga n'ekigendererwa kyazo eky'eddiini era kyova nti abantu abasinga obungi batandise okuddayo ku bintu bye baali bamanyidde nga beetegereza ensonga nga bazirina okuba. Kati mbagambe bannaddiini bwe mutadde ku nnono yammwe yakwewulira nakwawula kibi na nsimbi za kibi eddiini Museveni agenda zikuba wansi ekigo nga mulaba. Museveni agenda kuba wansi ekkereziya. Museveni agenda kuba wansi ekkanisa. Museveni agenda kuba wansi emizikiti. Azikuba ekigo bulungi nnyo nga mulaba nga temuna kye mugenda mukola kubanga muganya okutegeera dikitete engeri gy'akolamu. Bwe munaamutegeera mujja kuddayo ku principles zammwe. Eddiini institution gye bayita eddiini kyekintu ekitemala gasongwamu wadde okukolwako statement. Bwabanga Museveni abantu batandise okukola ekintu ekyo ng'abalengeza nabwadde ne ssente zebwa Katonda zebwa Kaleziya obwa Church tezoogerwako kibanga wadde ebiramu ne bw'otandika ozikuliriza nowa ne command mwogere muti temukola bwe muti kitegeeza babatadde ku minzaani mugezesebwa nabwadde sereza nga balina okwogera bwe bati batogera bwe bati nze nja banyiga wano musiba mu church musiba mu State House babawadde mmotoka. Yesu Kristo mpozi yavuga mmotoka kikaki obengamia ko yagitambula obengamia ko yagiti ko yatambuli okutambuza eddiini ya kitaawe abali mu government bagisonda. Mwegendereze bannaddiini nga mukyaliko ebintu mwegendereze nnyo ensonga ezo. So mukyala Ntambo njagadde okugamba ebigambo byogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mukiraga bulazi nti munnange omusajja mu mutya ate wabatuusizza weewo nga nfundikira akatambi ka leero. Njala nnyo okwebaza Mukama Katonda nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde ewaka. Politics tankwatako ajja kukwatako. Mwalabye akatambi akabasajja badde bavuga airport taxis nga bakayana babakuba kamera zibakuba ebifaananyi zibajjako ssente nnyingi nnyo. Story njagibwa ku lunaku oba njagibawo enkya naye nga balina information entuufu ezo express taxis oba express airport taxis ezo za drone zasooka kubaza abasajja ba state ba SFC nga bannannyinizo. Kati bwebanga abadde mu state bennyini batandise okukaba nti kamera zibafukidde ekizibu njagala kugamba nti bwe twabeera nga tugenda okuvuganya mu masomero eyo nga batuvuga mu bus tugamba driver jongera omuliro baba jongera omuliro bajja kiwulira kamera simwe musobola okwongeramu komwongeremu ku speed kumukubira ebifaananyi oba eri mu speed 10 ba speed 5 muzikube ebifaananyi zonna muzikube ebifaananyi mwongereko ne ku muwendo gw'ensimbi. Njagala ali ku kamera zituninga zikuba naye mu speed 10 bagikuba ebifaananyi naye esasule. Politics ajja bakwatako. Yenna ali mu control ali mu Minister of Works n'abala abakola ku kamera ezo. Please munyambe obatambula speed mugikuba ekifaananyi esasule. Obayita omukalafu mbuuza abaana beddu bajja babuli obayita omukalafu. Abaana beddu babijja babaga mukalafu nga muloza byambalo okubayita omukalafu. Minister of Works n'abali muzongere nebetambula speed abiri mugikuba ekifaananyi nga kyataano ku nkaako kinaana mu wiiki asasule milioni 10. Mujja kutegera politics abakwatako. Kale era ali mu kamera konto nkwagala nnyo mwana wange. Wenna akukyayira nga nange obigere okubye ekifaananyi nti nsasule nga ndi ku futu bishu yange nja kuvuma
Neka te current yongeramu neri mu speed 20 kuba ekifaananyi mu giteeko sente jongeza omulyo jongera omulyo wenanyigira nawe nga bali kubigiri mutandise oba kubifana embajja ko sente mba kuba fine nja kulwana na muleka te sawa ndi mukwano gwamwe please bambi oba ni mu speed 20 kuba ekifaananyi oba ni mu speed 10 na emirido wimirizo kujja mu bekifaananyi mu charginga 3 bajja tegera politics abakwatako wenanyigira okulwana namwe nga mutandise okuba bebigere batambuze ebigere bifana nga mubacharginga sente mujja kumbula lwaki mukuba bebigere nekati sazi ali mu kamera bambi bakuwe kyonywa omalo kwate mwali tusasule boboli muloji ngoli mukwegada nga bakuleta omukazi wokuna oferumu bambi mukoze bulungi nnyo tawagambe yafe bibo kavera n'mitije mwanyi nga mukaga jetu netuna tufunira era bizibisanga bisanga bali wali mu kamera control bambi nkwegayiridde muno nja sente sibo kinti ate muzino nyamu eziri bayina ne motoka ntiye bambi ne mu speed ali mu page fana sindike mu control tawagabiri abiri nkaga kinana nze nja owenanyigira nawe ka stock bo bigire kifana wotu wali okugenda okwawo ne kati currently ndichaliwa mujipike batumide ko mwena bagenda bakwita kuwakanya tugeze ku mipiro ba native bonga driver avuge motoka muga jongezo omulyo jongeji pike abakamera muzipike wenja ukalina nawe ngokubi atambuze ebigere ngo mukubi ekifaananyi ngasasula otujja kwawuka na bubine kati currently nabali mu banka sente muzibbe bambe munyambe naba UPDF mugende mubbe munyambe andi bumaze miezi mukaga temufuna musala aba UPDF je muri mugende mubbe abantu ambako bazukuke tubana ategeera ale video banji Suzana banji na mukama bakumira tusinkane cha open for discussion mwena ba video wedde okay byebyo ebyaneta nalonga mongi onampulirize